Mawulire gannaku gentandise nago kigambibwa nti bomu endala yandibanga ekubiddwa mu bbaasi ya Gateway ku luguudo olusangibwa Empigi. Tukwanirizako ku Newspark Channel mangi ge tukuletedde olunaku olwaleero. Tuula akkalira otegeere ebifa mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga lyattu Uganda. Tuweerabira okuba nti no mukwano olekawo obubaka bwo mu comment section kw'ossa n'okuba nti olikinga subscribinga ate era nyiga ka notification bell. Nga tetunagenda maaso mukwano twagala okubeera nti no tuyozaayoza oba twagaliza amazaalibwa amalungi maama wa Buganda. Twogera ku Silvia Najinda munnange olunaku olwaleero mazaalibwa ge era twegatteko okuba nti no tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano amawulire si malungi nga bwe nakutegeezeza nga ntandika vidiyo eno. Kiteeberezebwa mbu bomu endala yandibanga ekubiddwa mu bbaasi eya Gateway era nga bino byonna bibaddewo ku luguudo olw'Empigi. Katubeere nga tukuwa vidiyo eno obeere nga ogyerabirako mukwano. Twongere okusabira eggwanga lyattu Uganda. Ekisiraani kyennyini Katugendeko mukwano ewa Jacob Omutuze munango navuddeyo n'agamba nti abantu abamubanja okuba nti nazza ku muwala we. Agambye nti kino tajja kukikola olw'ensonga nti takikolera mmwe oba abawagizi be wabula akikola ku lulwe ye ng'omuntu kw'ossa ne muwala we. Era agambye nti olukiseera ekituufu ekinaba kituuse kino alikikola wabula tasobola kugendera ku pressure y'abantu. Abantu bambuuza wakitoza ku muwala wo, wakitoza ku muwala wo. This is so akola kintu kwa nsanyusa abantu. Nkola kintu kusanyusa nze na muwala wange. Nti botuka even for celebrated even if bobo manyifu. Tokolanga ekintu ku pisto because aga kusanyusa abantu public. Kiki ekolowooza. Nti Rema alaze ne Juliana ne tebakolera abantu. Bekolera bo basokera dambula mu babo ne family zaabwe. Kintu kyasingirira okuba ekintu naffe abantu tuweeka abantu chance. Ebeera nbulamu bwabwe kubanga nabo bafa. Balwala banyiga bafuna ebizibu bewola bababanja bakola buli kimu ng'omuntu omulala ekinyeero kye kiriwo nti bo basasulira balaba
kyebayina naye nayo yeetaagako ka privacy ke nga ye ng'omuntu. Eyo katuveeyo mukwano tugenzeeko mu ministry y'obulimi n'obulunzi mu ggwanga lyattu Uganda. Bano ne bavuddeyo ne balabula bannayuganda nti akadde konna tuyinza okuddamu okulumbibwa enzige era enzige zino zigenda kubeera za bulabe nnyo. Bagambye nti enzige zino ziyinza okuba nti nno zitawaanya abalimi era nga zino ziva mu ssaza lya Mandera nga kino kisangibwa mu ggwanga erya Kenya. Bwete bwe tutambule mukwano badde mulabi mulungi tukwebaza okuba nti no ochaje kumideko news pack channel tuwela okuba nti no osubscribinga tuwela okuba nti no olikinga kadako aka notification mwana wattu okanyigako ne babanga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Katukwagalize olunaku olulungi wekumire kweno tuba tukuleetera amawulire agakagwawo ate nga gakakasiddwa.